nze Kalungi Peter nzeyata namutamu tali bugenderevu nze wenawo bakambe katuukira mu nsi ngo kati ate awo saategeera kamufunda kate kwanna katabuti nenzibuka olw'okutya okungi banesaa kunsula naga akamene mu negita ne pena kwana nalingi musayo ngene nabyo wanaaba nsasudde mbikomyewo nati nekitasoboka banesaa kunsula nenga ekituufu gwe yamutta Mama, Anani menange, songo menange anani agenze zira genda kudda wanze. Bana ngenda kudda wanze. Menange, this is too much for me. Babadde bagalanze bandikizindi batwala ni anani ni bamuleka. Eyali producer w'ennyimba Ekireka Alan Draville abasinga obungi gwe bali bamanyi nga producer Alano yattibwanga ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Producer Alan bamusene ku studio Helena jabadde ngajja. Ono abamutemula bamusanga mu studio Ekireka era olwamala okukola ettemu lino ne bakuulita ne gita nga kwotadde n'ennanga. Okunoonyereza kwatandikirawo Mbulaga era okukkakkana nga Peter Kalungi omutuuze w'e Coral Spring agombeddwamu obwala. Peter yakwatiddwa ne gita ate nga mu kiseera kino ennanga ekyagenda maaso n'okulaba ng'enoonyezebwa. Mami yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 18 amannya ge Kalungi Peter. Abalala basomuyita erinnya Other Boys. Oluvannyuma lw'okukwatibwa wiiki ewedde ng'ennaku z'omwezi 26 yatwaliddwa mu kkooti. Omusango gw'ettemu gwakkiriza nti yakola naye ng'alaga gwali kuba kufuna butakkaanya n'etulazire Alan producer. Peter yali customer mu studio eno era gwe mukisa gwe yakozesa okulaba nga akubira Alan essimu naggulawo oluggi olwo n'alyoka amutemula. Ono ye mwennyini yeewaddeko obujulizi. Nenga ekituufu gwe yamutta. Okwagalana kuliwa